You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Kati singa wana vice assistant inspector general police omukugoba mukuzo ya mtu amukulu chola kile kimwe assistant inspector general police ja kusigalawo ate bakuzeyo omuntu omala akiddemu gwekirabira ekyokulabira ko nga mukulu enanga senior commissioner of police singa AIGP omwavaamu osaba bayinza okuza mukulu enanga nafuka AIGP n'atwala ekyo mukulu oyo ate n'ekyo nanga nekiddamu omuntu noli avudde mukina anjira mukyonanga ne waddayo omuntu abantu bonna bagenda beesesetula abadde afuna ssente nga taswagulira baana b'essukaali ssente ezeyongerako ezimugulira ssukaali omwezi oguddamu tetulowooza nti ebifo bino bandibadde bakola ki babijjuza nga bukyali kuba bannayuganda bakaabirira. Bank of Uganda mujjukira tumaze emyezi tewalya nga gavana Bank of Uganda olwaleero nakyogerako wano emabega ne mwakitwalanga ekyokuzannya nembaga nesenze tukwata mu ngalo wano batu watutte mu kooti tuyita ofuna obuzibu tozamukiga nakyogerako mwezi kisubijula neena kubanga amateeka gamba gavana Bank of Uganda yasayininga sente naye kati mu Uganda tusayiningisa deputy governor etteeka ereeta interpretation amateeka gali clear omuntu yakasayininga ku sente zaffe yandibadde governor naye tunawo tewali aliwo simanyi lwaki kikolebwa ate abantu balina abasobola okukola omulimu guno bwe bali bangi. Abasomye ripooti ya Auditor General omubalizi w'ebitabo kyakulaze nti abantu ebifo 687 tebiri mu civil service. Abantu bano banoonya emirimu buli lunaku naye n'omukyala avuga boda boda mukazi watalina diguli talina wakola naye ng'emirimu giri wano gyebase tewali agirimu. Buyita battima kiba ki nobeera n'emirimu 6 nenga tuteeka mu bantu abantu banoonya emirimu buli lunaku badde nkitunuulira wano nentunuulira abaana b'Emakerere abafuluma buli mwaka abafuna diguli nga bali 1,200 ku mwaka average. Kitegeeza nti ogamba nti kati abaana b'Emakerere bokaboka bembampa emirimu ku ssaawa eno abaana bagraduatinze emyaka 5 obawa emirimu mwaka maye mu lunaku lumu kwa 1,200 mirundi 5 je 1,600. In one day you can employ all 5 myaka 5 abafulumye Makerere ne lwaki abaana afuwa tubalumya ne babeera ku street n'emirimu wengiri. Ekyo kibuuzo kinene nnyo tulina okukyebuuza. Ate ekirala ekisinga okunyiiza waliwo emirimu 5,994 nakyo giri mu Ministry of Health. Uganda buli wamutuuka abantu abasawo tebamala, mu byalo baka abasawo tebamala, abakola ku byobulamu tebamala, emirimu gyebase